ekintu ekimu bo ne bafuna obwenkanya era sente zaabwe ne bazibaddiza. Gwe lwaki ekyo kifuka ebbanga? Bansindikira message kati yo Airtel eri mu kulwana okulaba nga buli mukwano gwange andi mabbali balwana nga bwe basobola ye bamusooti okitegeera kubanga bakimanyi bwe twegatta tugenda kuba b'amaanyi okitegeera era bambuddiza sente ze nga maze okukola vidiyo gye nakola yeyamuleetera okuddizibwa sente ezo. Naye mu byonna kiki baganda bange ndi depressed nfulumya sente buli lukya lwakwakeera ku makya nenkwata kampani nenjesikisa ebyange nandisazeewo okukozesa kampani endala yonna naye nakozesa Airtel kwenkubira amasimu kwenkolera bizinesi nze abantu bempagi. Yes, this morning we appeared before this honorable court for what is known as summons for directions. Summons for directions is basically the court giving you an outline of or a schedule of how the proceedings are going to be carried out. Fortunate enough, we had opposite counsel present. It's just unfortunate that their client Airtel was not present. There was no representative from Airtel apart from their counsel. However, the court found that this is a matter which can be mediated upon, and we were assigned a court-guided mediator. So the mediation takes off on the 17th of this month. We have had the benefit of engaging the mediator, and it's positive that we shall be able to come up with something. That's if Airtel has, who are the defendants, have the goodwill to have this matter resolved amicably. Should the mediation fail, or should we not agree at mediation, then this matter will be subjected to a full-blown hearing. A date has been fixed for the hearing of the main suit, should there be no argument at mediation, and that is the 30th of January. That's a date which has been fixed for hearing of the suit, should there be no argument at mediation. Kamera kwelyawo. Okay. Amanya n'eddoboozi nze mugisha Prince Aloysius kwesa the bossman industry eya art. Leero tukomyewo ekirungi nti leero Airtel esindise lawyer waabwe azze, so omulamuzi n'asalawo nti tusooke tugende twogerezeganye era n'atukwasaganya omusajja anaatuyambako okwogerezeganya naffe wakati waffe ne Airtel tulabe ki kye tunaba tusazeewo. Singa kiba kigaanye definitely tuba tugenda straight mu kooti. Tugenda kukomawo wano ennaku z'omwezi nga 17 omwezi guno ndowooza lw'ebyokuna olujja. Tugenda okutuula tulabe oba tukkaanye oba tetukkaanye. Mu byonna kyenjagala tekivangawo. Njagala okutwala mukisa guno okwebaza abalooya bange ne management yange nti okuva lwe twatandika paka we tuli babaddewo kubanze ng'omuntu bimukosefukosefu mentally olw'ebintu ebizze bintuusibwako message zenze nfuna buli kimu kyenze mpitamu ababadde nange bakimanyi. Naye njagala okwebaza abantu bano kubanga bambeereddewo. Mwe mulaba bino byokka bati ne mu ddwaliro ngenda okulaba nga nsobola okuyimirira ntambule. So oli ready entiisa zigenda mu maaso zebagenda mukole, then gwe ki kyoyagala ng'omuntu mu nteesaganya ezo? Nze ng'omunnayuganda nga bwe nayimirira ne mbagamba last time era kyenyimirirako, njagala bwenkanya. Banaye kino ekintu muyinza okiraba ng'ekyangu naye nabbibwako essimu mu budde bwe bumu ate n'onzibako ssente, ate n'otakomaawo omaze okunzibako ssente onzibyeko essimu. Ekitegeera onzibyeko ssente onzibyeko essimu owulira nga byonna tebimala ate kati era oli mu kuntambuza bwoti. Ekitegeera ntambudde nzija ku kooti jangu ku ofiisi simanyi mugendewa. Bino byonna nga lwaki babikola omuntu omunnayuganda nansi kimpisa bubi.
sorry tokaaba naye tulabyeko abantu ab'enjawulo nga balisita timo bavayo ne bakompaininga ekintu ekimu bo ne bafuna obwenkanya era sente zaabwe ne bazibabbiza gwe lwaki ekyo kituka ebbanga bansindikira message kati yo Airtel eri mu kulwana okulaba nga buli mukwano gwange andi emabbali balwana nga bwe basobola ye bamusooti okitegeera kubanga bakimanyi bwe twegatta tugenda kuba b'amaanyi okitegeera era bambuddiza sente ze ng'amaze okukola vidiyo gye nakola ye yamuleetera okuddizibwa sente naye mu byonna kiki baganda bange ndi depressed nfulumya sente buli lukya lwakwakeera ku makya nenkwata kampani nenjesigisa ebyange nandikisazeewo okukozesa kampani endala yonna naye nakozesa Airtel kwenkubira amasimu kwenkolera bizinesi nze abantu bempagidde bensazeewo okukolagana nabo ate bo basazeewo kunzita nakumpisa bubi bwe bati lwaki ngamba kunzita kuba ndi depressed nkooye tekamu ssente buli lunaku olina okutiisibwatiisibwa kofunye ng'omuntu kuba twalabayiko ne sitawo ng'avuddeyo n'agamba ebintu bino biveemu bakyakwetaaga mu famire sita ng'agenda okuŋŋamba ebyo funa amasimu ge simanyi abantu bankubira unknown numbers message nazibalaga bansindikira message ne bantiisatiisa ne bazidiliitinga just kubanja sente zange ekintu kyemmanja kyangu nnyo bwenkanya banzibakanize mwagala mbi nzigyewa sente ze babba ku ssimu ziriko za nnyinizo mwagala nze nkole nje senga tofuna bwenkanya buneene ozaako ki era Airtel yabba esseeyo omu ogenda kwetta kati oyagala nkole ki ku bino byonna bye bampisizaamu naye nzikiriza lawyer wange waali kooti weeri nzikiriza okufuna obwenkanya ndi munnauganda mulanga kigwa okubira bannayuganda kuba bangi nnyo balina obuzibu bwe bumu naye bwoyiseemu naye abasinga basiisi mbadde ku midiya okwo ndabye abantu bangi nga bakaaba mesegi zaabwe ne bwogenda mu comments za vidiyo okkiriza nti abantu bayise mu buzibu bababyeko sente okuba mu byalo ebuwa ne buwa okiraba bannayuganda lwaki Airtel tutuusa ku kino buli munnayuganda obanga oli eyo nga naawe oli mukuyita kintu kyekimu nze wano nsobola okujja nenkabirira baganda bange oba nembakabirira oba nembanyonyola ekigenda mu maaso naye waliwo ekitasobola kulabika kati kyensaba bannayuganda naku z'omwezi nga 17 tugenda kujja wano mujje tubeere bumu kubanga eno nsi yaffe tetugenda kubonaabona ku birala ate tuboneebone ne ku sente ze twekoledde tukola sente mu bugubi mulanga tigwe okugira Airtel kuba yakutuusa mu mbeera eno n'okubbako sente zo simanyi ne bwe mpulira erinnya eryo omutima guntemu Airtel naye azza nnyo okuntuusa ku kino nze okubawagira emyaka gyonna okuva ku Hotel tugenze ku Zaini muguze wa Reed nga ndi nammwe sikozesanga kolayini yonna ebbanga lyonna lyemmaze nga nkola nammwe bwe mubanga kino kye muntuusizzaako mukama bawo omukisa sina kyabbakolera sente mmeka obudde buno ze waakonoona ne ze baakubbako bwe babeera bagee tuzikuddize ze wandyetaaze sizimanyi namuwendo ntambula nina okujja mu kkooti sibeera ku kkooti ntiisatiisibwa nsikyasobola kulya mmere wantu wonna obulamu bwange buli mu matigga sikyasobola linnya booda nga balala emmotoka nazivaako nakyusa emmotoka emirundi emeka sikwata masimu ge simanyi nfiirwa bizinesi kubanga mutya omuntu ajja kunkubira nga ayagala kuzita eyo kimanyi mbalabye ku mikutu gyange nga mukaaba mulaajana muyisiddwa mu mbeera yemu gye mpisiddwamu tugenda mu nteesaganya n'abasajja bano enteesaganya bw'eneegaana gye nnina wakati wange ne balooya bange ne balooya baabwe nabo ennaku z'omwezi nga 3 lwe tugenda okujja mu kkooti wano mbeegayiridde ennaku z'omwezi nga 3 mu January omwaka ogujja bw'oba ng'oli eyo ng'oli munnayuganda ofiisi zange ziri ku Bulabira Road jangu ku ofiisi leeta omusango nkubire essimu leeta omusango fubanga bw'osobola ojje tuyimirire tukaabire wamu mukirabye timo yankubira essimu yansindikira message nayimirira
buli kimu yakikola sente ze ne zimuddizibwa. Temugenda kuddizibwa sente zammwe bwe muba temuyimiridde. Muyimirire muleete fayiro tuzigatte tusobole okwerwanako nga bannayuganda tufune obwenkanya. Singa kigaana nga 3 January lwe tugenda obeera mu kkooti wano. Neyanziza.